omwana wa Buganda omuzzukulu omwami omusajja wa Kabaka nawe naawangalira mu Buganda agalira Oluganda n'ensi yo nkwaniriza ku mukutu guno ogumanyiddwa nga Land Luganda oba guyite Yiga Oluganda. Nze muzzukulu wa Mugema Kabugo Peter. Eno olwaliro nzize okwogera ku myezi nga bwe giyitibwa mu Luganda amannya gaagyo amatuufu. Omulundi ogwasembayo twatunuulira omwezi okuva ku Gatonnya January paka omwezi gwa Ssebo aseka gwego ogw'omukaaga. Ne nkunnyonnyola emyezi egyo lwaki giyitibwa bwe gityo amannya gaazo gagijjawa. N'olwalako olwaleero ngenda kuba ntunuulira emyezi egyo okuva ku mwezi ogw'omusanvu paka omwezi ogw'e12. Jjukirwa tekwamu ssente banafe amanyiddwa nga Bakatene Home and Interiors UG. Bano nga basangibwa Nnamulanda Ntebe Road osobola okgendawo okwo nno batuukirira n'olaba ebintu bye balina ebikwatagana ne beddings, balina curtains, balina buli kimu ky'oyinza okulowoozaako ekikwatagana ne industrial designing oba inner designing ennyumba yo etunule nga emyamyansa mu myamyansa nga tugeze kiwali olabyeko ekisinga. Emyezi gyonna nga bw'owulira mu lulimi lwonna oba mu bazungu nti balina February, balina January n'ebirala birina ensonga lwaki babituma bwe batyo. Naffe wano mu Buganda tulina emyezi gyaffe nga lwaki tugiyita bwe tutyo. Twatunuulira omwezi gwa January ne kutegeeza nti gwe bayita Gatonnya. Ne kubuulira nti omwezi gwa February oba ogwokubiri ogwo gwe guyitibwa Mukutulansanja. Ne kugamba nti ogwokusatu gwe bayita Mugulansigo. Ne kugamba nti ogwokuna gwe bayita Kafuumuulampawu. Ogwokutaano gwe guyitibwa ogwa Muzigo. Ogw'omukaaga ne guyitibwa ogwa Ssebo aseka. Ne nkuwa n'engero nnyingi oba ebyafaayo bingi ebikwata ku mannya ago na lwaki gayitibwa bwe gatyo. Abantu bangi bavuddeyo nga bammaanya bagamba nti tewamalayo tubuulire ku myezi emirala okuva ku mwezi ogw'omusanvu okutuuka ku mwezi ogw'e12 gyegyo emyezi mukaaga. Nange ne ngamba sijja kubatenguwa nengoba bumali nenvaayo nga negolodde bwa ntogo obwemuli bugwe nnyingo nenga nti kanzije nsobole okwongera okuttaanya ku nsonga eyo. Omwezi ogwali genda okuddako gwali gwa musanvu, that is July. Omwezi gw'omusanvu guyitibwa Kasambula. Kasambula mu mwezi ogwo abantu abasinga babeera n'ebikande. Ebikande okwanguyizaako kyekitu ekibanja oba ekisiko ekyazika. Kati ne mujja ne mukirima ensiko eyo ne mugirima. Okulima okwo oba okusaaba ne mulimawo ne mwebulawo bulungi kye bayita okusambula. Kati omwezi ogwo ne baguyita Kasambula kubanga ekyo ekikolwa oba activity eyo mwekolerwa. Atamanyi Luganda agamba nti that activity takes place. So omwezi ogw'omusanvu ne gutumibwa erinnya Kasambula. Nzijukira bwe nabeeranga mu kyalo President Museveni ye Museveni mu Luganda osobola nti ye musanvu. Kati edda bakulu bange bakwatanga mu President Museveni ne bamugeraageranya ne muzeeyi ewaka nti bonna bazeeyi bonna bakadde okitegeera. So kati nga obutagala muyita taata obutagala muyita muzeeyi bakifunza ne bakifunira erinnya ne bamuyita nga ono ne bamuyitamu Museveni. Kati ne bamuyitamu omwezi gw'omusanvu naye nga bategeeza kiri nti musanvu ne bamuyita Kasambula. Amaddeko Kasambula abadde ampise nvaako eyo wa Kasambula omuto okitegeera. Kati nga bw'ojja ewaka nga tomanyi ngeri gye boogeramu nokagamba Kasambula. Kati kumbe nga bategeeza Museveni naye nga tebategeeza Museveni nga bategeeza muzeeyi oba taata oba Kasambula omukazi abaddewo wano. Nagenzeko wa Kasambula wa gundi tajja Kasambula najja baba bategeeza muzeeyi awaka oba Museveni mu mbeera efaanaganako bwe tunosobola obangezako kikwanaganya kikuviirayo bulungi. So nange ekyannyambako nnyo tegeera omwezi gw'omusanvu nti guyitibwa Kasambula. Omwezi ogw'omunaana guyitibwa Muwakanya. Bwe nagezezaako okubuuliriza abantu kubamu kubamanyi ebintu ebyo ne bantegeeza nti gwayitibwa Muwakanya kubanga kikkirizibwa oba kyali kirowoozebwa abantu bajjajjaffe nti awo omwaka bwe gwali gukyukira okuva mu musajja gudde mu mukazi. Kubanga bo bajjajjaffe bakkiriza nti waliwo omwaka omusajja n'omwaka omukazi. Nga wogamba seasons ebiseera nti nga wonogamba nti bava mu winter badda mu summer abazungu tugeze bwe tutyo. So kati waliwo yangamba omu ku bakyala nga ngamba nti bagamba nti kati nga guba guwakanya ogubaddewo nga gyewakanya mbwe enkuba ng'etonnya nnyo omwezi omusana oluse ne gwaka eggulu libwatuukirira
bimyanse kati nga baga nti weewakanya ku bibaddewo. So nga omanyi abantu bedda babanga n'embeera nyingi zebateekangawo okusobola okukwanaganya embeera. So nekintegeezebwa nti kyekyo lwaki guyitibwa muwakanya. Naye nkyagezaako okola okunoonyereza nveeyo n'erinnya oba n'ekyafaayo ekituufu lwaki omwezi ogwo guyitibwa muwakanya. Omwezi ogw'omwenda gwo ne guyitibwa mutunda. Omwezi ogw'omwenda gwo ne guyitibwa mutunda. Omwezi ogw'ekkumi guyitibwa mukulukusa bitungotungo. Mukulukusa bitungotungo. Omwezi ogw'ekkumi n'ogumu ne guyitibwa museenene. Edda enseenene zaagwanga mu mwezi gwa 11 gwokka. Va ku mirembe gikyuse nti kati ogenda ne Kampala mu mwezi gw'omukaaga nga balina enseenene n'ogamba yiba no bo baziggyeewa. So omwezi gwa 11 gwayitibwanga museenene lwasonga nti gwagwibwangamu enseenene. Enkulunkalu, enkulumbisi, ebika by'enseenene ebyo muzimanyi nga kiwanuuzibwa nti singa okwata enseenene esooka nga mugenzi okukwata enseenene n'ogikwata n'ogisulika bwoti mu tteete ng'omutwe gwe gutunudde we guti wansi, bwe mugenda okukwata enseenene tezidduka, tezipaaluuka nnyo omusana ne guba gwase. Naye bw'okwata enseenene esoosa oba asoose okukwata enseenene waagikwata n'agisigaza oba n'agiteeka mu kakebe waba wonna waazikwatira, enseenene by ssaawa 2 ziba mulekedde ozikwata ziba zibuuka nga mayanzi. Gwegwo omwezi ogw'e11. Omwezi ogw'e12 gwo ne guyitibwa ntenvu. Ntenvu. Waliwo yaŋŋambye nti omwezi gw'e12 guyitibwa ntenvu lwansonga nti omwezi ogwo emiti egiyitibwa emituba gibaako nnyo ebisaanyi oluvannyuma ebifuuka ebiwojjolo ebiyitibwa entenvu. Naye nakyo nkyagezaako okukikolako okunoonyereza era nja kudda nga mbakolera akatambi nga kanyonyola bulungi ebintu ebyo nga mbyekakasa. Naye nga kyomanya nti ogw'e12 gwo guyitibwa ntenvu, ogw'e11 ne guyitibwa museenene, ogw'e10 ne guyitibwa mukulukusa bitungotungo, ogw'omwenda ne guyitibwa mutunda, ogw'omunaana ne guyitibwa muwakanya, ogw'omusanvu ne guyitibwa kasambula, ogw'omukaaga ne guyitibwa ssebaaseka, ogw'okutaano ne guyitibwa muzigo, ogw'okuna ne guyitibwa kafuumuulampawu, ogwokusatu ne guyitibwa mugulansigo, ogwokubiri ne guyitibwa mugutulansanja, ate ogusooka oba guyite January ne guyitibwa gatonnya. Nze Kabugo Peter, webale kubanga obadde olaba n'olunaku olwaleero nteekebwamu ssente bamalina nga banyiddwa nga bakuteereko manikirias. N'ekirala yongera okubanga osubscribinga vidiyo zirabe ziggweeyo bulungi, tobuuka kalango kalabe kaggweeyo, tusobole okubanga tutambula ffenna tubeere nga tubeerawo mayidaadi saana. Nze Kabugo Peter, Ssaabasajja Kabaka awangaale.